Kakati omwami ono yawasizza omukazi omusezi nga tamanyi nti omuntu gw'aleese mu maka ge ewaabwe bali abantu, basezi bano abali abantu. Era omukyala gwe yaleese yazze n'ebiteega mu nnyumba. Ebiteega bizadde, byabakubye emiggo kata bibatte. Omukyala yajja n'eggumba ery'omufu n'aliteeka mu nsuwa. Ago amazzi g'ensuwa anywangako mpola mpola okuziyiza ekitambo kino eky'okulya abantu okumukwata. Ewaabwe bwe baamugamba, kaakati wuliriza baamutegedde batya era baamuguddemu batya. Nga sinnaba kutuusako vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Bino bye mbagamba bya ddala, bino bye mbagamba bya ddala. Wuliriza, omwami ono yasanga mukazi we mu kkubo. Nga bw'omanyi omukazi bino bye tukwana, n'akwana omukyala, muwala mulungi, n'amukwana n'amuteeka ewaka. Mu kumuteeka ewaka teyamunoonyerezaako nnyo, era ndowooza si kirungi nnyo okuwasa mukazi ng'ewaabwe tomunoonyerezaako ewaabwe bali batya. Yamusanga kuno ku kibuga n'amukwana, omukazi n'amuteeka ewaka. Bw'ateeka omukazi ewaka bazaala abaana. Kuba omukazi gw'aleese, omukazi ewaabwe basezi bali abantu, omukazi alina ebitambo, alina ebiteega, byonna byonna yajja nabyo ewaka, omwami tamanyi. Lumu omwami gaali mazaalibwa ge, omukazi yagenda ewaka ne bamuwa eggumba ly'omufu. Eggumba ly'omufu eryo ne bamugamba, engeri gy'ofunye kati omusajja n'ofumbirwa, tetwagala obeere na bbaawo otandike okulookaloka ng'oyagala ku nnyama ya muntu kulya. Katukuwe eggumba lino ne baliteekako eddagala, litwale oliteeke mu nsuwa ey'amazzi gye munyweramu amazzi. Ago amazzi ogenda kunywangako mpola mpola buli lunaku ng'onywa ku ago amazzi, eggumba toliggyaamu. Ago amazzi g'ensuwa g'onywako agalimu eggumba lino ery'omufu gajja kukuyambako okuziyiza ekitambo kino eky'okulya abantu okukulumba, omwami we aleme kukutegeera kuba takimanyi nti ewammwe tuli abantu. Bino baabimugamba ali waka, omukyala ewaabwe gye bamuzaala, nga engeri gy'afunye omusajja ayagala kugezaako kwewala kitambo kiri kumukwata, omwami we kumutegeera n'abaana be okumumanya. Munnange ng'omukyala akwata ggumba lya mufu ng'alireeta ewaka, ng'aliteeka mu nsuwa ey'amazzi gye banyweramu ennene eyakula n'ewola, ng'alisuulamu weddyu, ng'eggumba likkirira mpaka wansi ku ntobo. Kati nammwe abali ewaka, amazzi baaganywangako abantu abali ewaka nga tebamanyi nti amazzi ge banywako munda mulimu eggumba ery'omufu, naye nga ye maama akimanyi. Munnange gabadde mazaalibwa ga bbaabwe. Omukyala yagenze n'akola ku mulimu gy'akolera, n'omwami teyabaddewo waka naye n'agenda n'akola. Kati omukozi ow'ewaka ajja afuna abagenyi, abagenyi abava ku sayidi y'omwami, okwabadde taata w'omwami, maama w'omwami ne baganda b'omwami. Ne bajja okukyalira ku mutabani waabwe, ne bamuleetayo ne kakeeki bakuze amazaalibwa ge, baakakoze nga surprise, okumusapurayizinga. Ye omwami tamanyi. Kati omwami yabadde ku mulimu nga bamukubira ssimu omukozi nga mugamba nti taata, omanyi abakozi balina agamanya ge bayita bakama baabo abasajja, either taata oba boosi, byonna bwe bityo, nga bamukubira nga bamugamba nti olina abagenyi wano eno bazze kukulaba. Nti abagenyi ki? Nti kuliko muzeeyi wo, taata wo, maama wo ne baganda bo bazze okukulaba. Nti kale kanzije. Ng'omwami avuga akamotoka ke zuu ng'ajja ewaka. Bamutegeezezza nti taata we ne baganda be bazze waka okumulaba. Omukyala taliiwo, omukyala taliiwo. Munnange nga batuuka waka bulungi nnyo, omwami nga bamwaniriza, kakeeki kali wali eri, bagenda kumusapurayizinga ka birthday party ke, nga bali basanyufu nnyo ng'ayaniriza abantu be, omwami mu ssanyu ery'amaanyi. Munnange omu ku baganda b'omwami abazze okumukyalira
ennyonta ejje emuluma ayagala okunywa ku mazzi nga bamugamba agenda bali mu fridge ofuke ku mazzi onyweko gabagamba njagala kunywa ku mazzi ga mu nsuwa gana amazzi g'omu nsuwa ndwawo okuganywa nga bamugamba genda onywa amazzi gaago ng'agenda ateekamu kikopo ng'asena amazzi anywa amazzi g'omu nsuwa gawooma nga n'omulala omugenyi eyazze nga naye era asaba ku mazzi g'ensuwa ng'abagenyi bonna banywa ku mazzi g'ensuwa kati omu ku bagenyi eyali asembayo we yayagala okunywa ku mazzi gano ag'ensuwa agenda okuteekamu ekikopo nga gasigaddemu matono kyava akwata ensuwa eno agiwunzikiramuko ku sayidi bw'ati asena akokota ne wansi ekikopo kigenderayo ekikopo kyagiddemu eggumba aba asenye bw'ati aleeta bw'ati agenda okulaba mu kikopo mulimu eggumba eddene eryakula ne liwola nga liri mu mazzi kyava agamba omukozi ate lino eggumba liba likola ki mu nsuwa nga baliraga omwana nga bamugamba wange buli omulya amagumba muteeka mu nsuwa naye lino eggumba nga ddene bulala nga terirabika kuba lya nte taata w'omusajja ng'alaba eggumba lino eribadde mu nsuwa ng'agamba naye eggumba muteeka mutya eggumba mu mazzi ag'okunywa nsonga ki bateekesa eggumba mu mazzi ag'okunywa kati nga bumanyi bano abantu abakulu balowoolereza ne bagamba mutunywesezza amazzi agalimu eggumba kiki kye mwatadde mu nsuwa eno batandika okukubaganya empawa ku nsonga eyo omwami agamba sirina kye mmanyi mpozi kambuuza ono awusiga alawusiga naye ng'abagamba nange sirina kye mmanyi eggumba eryo sirina kye ndimanyiiko ng'omwami akwata ssimu ng'akubira omukyala nga mugamba nti maama gundi oli ludda wa nti ndi ku mulimu sooka ojjeko kowane waka katono waliwo abagenyi ng'omukazi agamba akamalirize wano kati ninzije omukazi ng'ava ku mulimu ng'ajja ewaka omukazi bwe yazze ewaka nga basooka bamubuuzabuuzaako awo ng'omwami kyava amubuuza n'amugamba tusanze eggumba lino mu mazzi eggumba lino liraga nti lirina ensonga lwaki liri mu mazzi gano omanyi omuntu yenna omukulu bw'alaba ekintu kyonna kyonna abuuka n'abaako ka instinct akamujja mu bwongo nga bamugamba tulaba eggumba lino naye likola ki mu nsuwa olimanyiiko omukazi kyava asirika teyabaddamu omwami n'amugamba tubuulire eggumba lino likola ki muno omukazi mu kutya okw'amaanyi nga takyasobola kulimba bbawe kimala n'amugamba eggumba eryo nze naliteekamu mu mazzi ago abagenyi bonna batudde buli omu ali awo amulaba nagamba nze naliteekamu eggumba eryo baalimpa kuva waka waffe mu kyalo gye nalijja ife ewaffe tuli basezi naye nafuna eggumba eryo baalimpa ne baŋŋamba nti bwe naleeta ne liteeka mu nsuwa agamazzi ge nnaabanga nnywako buli lunaku gajja kunnyambangako obutafuna kitambo ewaffe tuli basezi mwami Sezala n'alyoka n'abuumula nga n'agamba bannange kiki kino kye watuleetera mwana wange nakugamba obutawasaawasanga bakazikazi b'osanze mu kkubo kati ono wamujja wa wuliriza nti kati wulira mbu wawasa mukazi musezi kati ono singa akuwulira mu nnyumba mazima ddala omukyala n'amugamba gwe olaba nali mmuliddeko nkugambye eggumba lino linnyambako obutale okitambo obutankwata ate si lye lyokka eriri mu nnyumba muno ninamu n'ebiteega najja nabyo biri mu nnyumba omwami ng'alyoka akuba omukazi oluyinga amugamba kikazi gwe nakujja wa nakujja wa kikazi gwe n'otaŋŋamba nti byonna obiriko nandibadde sikuteeka mu maka gange Sezala baali basezala basiraamu omwami ono ewaabwe basiraamu kungwe basajja basiraamu Sezala n'atandika okusoma edduwa Allahu akbar alhamdulillah rasulullah la ilaha illallah Sezala n'atandika okusoma edduwa okugezaako okugobaganya ebintu by'omukyalo ono nga bonna batidde naye n'abagamba banange temutya tubaddewo nga bino ebintu weebiri nga mbirina naye nga obulamu butambula bugenda mu maaso semutemutya tewali kigenda batuukako ne bamugamba nedda nnyabo tolina ky'otugamba Sezala n'akuba essimu
essimu gye yakubidde ya Maseeka n'akubira Sheeka omu essimu gw'amanyi gwe yeesiga omulombi w'Edduwa. Sheeka n'atuuka ne bamugamba kati twagala osumulule Edduwa n'Akabaani. Olutalo lwabadde lw'amaanyi lwe bawanyisiganyiza wakati w'omukyala n'omwami we ku nsonga z'omukyala nti musezi era yaleeta ebiteega. Naye byonna byonna ng'olutalo lubaddewo, Sezara ye yakubidde bukubizi Masheeka nga bano bali mu kweyuzaayoza. Masheeka ajje alombe Edduwa bagobe ekitambo ekiri mu mukazi ono, bagobe n'amayimba agali mu nnyumba y'omwami nga balyoka baleeta Masheeka. Masheeka ng'alyoka asumulula obubaani. Masheeka aba atandise okusumulula Edduwa n'Akabaani ebiteega gye byavudde. Ne bibagamba byonna byonna bye mukola tebigenda kukola. Ffe ekisookera ddala temukyasobola kutugoba wano. Twazaala mu maka gano twayala. Bulijjo muzaala naffe tuzaala. Kati temukyasobola kutugoba kuba tuli bangi. Ebiteega byakubye abagenyi emiggo. Ne bikuba omwami emiggo. Buli kiise yabadde mu nnyumba yafunye ku kibogo z'ebiteega. Baakubye abantu emiggo, engoye ne baziyuza. Bonna ennyumba yasoose ne yeggala. Omuggo ne gunyookera mu nnyumba. Ng'ebiteega omukazi bye yaleeta mu nnyumba nga tagambye bbaawe nti owange nze nina ebiteega ewaffe. Byakubye abantu b'omusajja emiggo. Buli muntu yabadde mu nnyumba yafunye ku kibooko ziri. N'omukazi yagifunyeeko, omwami yafunye emiggo, omukozi w'awaka yafunye emiggo. Abataafunye emiggo yo babadde abaana kubanga bo babadde ku ssomero be bataafunye emiggo. Naye abala bonna bafunye emiggo. Engoye baagenze okufuluma ennyumba nga njulifu. Nga njulifu, nga njulifu. Bye mbanyumiza bya ddala, bya ddala. Omwami nannyini mboozi eno teyanzikiriza kwogera mannya ge lwa nsonga musajja munnange wa buvunaanyizibwa. Naye ebiteega biremedde mu nnyumba, ebiteega byagaana okuva mu nnyumba. Tamanyi kiki kyakuzzaako na kiki kyakukola. Byakubye bano emiggo katabi batte. Kakati abantu ffe abawasaawasa abakazi, n'olonda omukazi n'omulonda bulungi just ku kkubo n'omutwala butwazi waka, tulina ndowooza omulimu omunene ogw'okukola. Abantu abasinga be tuba tugenda okuteeka mu bulamu bwaffe tulina okusooka ne tukola ki? Ne tubamanya, ne tubanoonyerezaako nnyo. Naye ate munnange n'ensi gye tulimu nzibu. Kizibu nnyo okukwata omuntu n'otandika okumunoonyerezaako bwe bityo. Oleeta buleesi muntu wo gw'oyagala ng'omuteekaka ng'otandika kwekubira nsolo yo. Ebintu by'okukeberakebera mbw ate bijja luvannyuma nnyo nga buli kimu kiwedde. So n'olwekyo embeera si nnyangu ku sayidi eyo. Kakati ebiteega bino bigenda ggobwa bitya mu nnyumba kubanga byo bigamba byazze kulema. Ekitambo ky'omukazi ye yakiyina, omukazi ye asobola okugobwa. Naye ebiteega biri mu nnyumba byalemeddemu, byaganye okugenda. Bigamba tebirina gye biraga, byafuna amaka, byazaala abaana. So n'olwekyo weebiri tebirina gye biraga. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, saako n'okuba nti ate mufollowinga. Subscribe nga tennaba kuba nti ate otwegattako, osobola okuba nti ate atosoba vidiyo gye mankutereddeyo. Mbaagala nnyo mwenna. Mukama Katonda bankumire abankola obulungi obutagambika mbere bulungi. Mweraba.